era nga tutegeezezza nti guno gwe mulundi ogugenda okusooka okulamaga ng'akikoze olw'okwagala Katonda. My name is Lekon Geoffrey Okom era nga nva mu kigo Machamchom nga gwe mulundi gwange ogugenda okusooka okutambula. When I was in primary, I was studying the history about the missionaries. And they were also interested. Bwe nali nkyasoma, nasoma ku bamisani n'engeri gye baayagalamu Katonda era nga nange singa mbeera omumisani wadde nga ndi mu ggwanga lyange kyakunnyamba okwongera okumanya Katonda n'obulamu bwa Yesu. I will also have enough time to read the scripture, to read the history, the life of Jesus whom I'm following. Twagadde okumanyira ddala Rachel Ekon yeenyigidde mu kulamaga kuno era n'atuddamu bw'ati. The reason why I've chosen to walk, even for 1 month, I'm walking because if I'm at home, I cannot get enough time to pray, and this is awaka sifuna budde busaba era nga kano ke kaseera akatuufu ak'okwenyigira mu kusaba. Ensonga endala ebintu ebirala ebyokusabira saako ebisoomooza era nga kino kyakunnyamba nnyo okubiwaayo eri Katonda. If I put them in front of the matters where they were praying and they have got what they want, like the eternal life maybe. Kyokka ono asekeredde abatambula n'ekigendererwa eky'okutuuka e Namugongo okusaba abantu ssente n'ategeeza nti kino si kya bwa Katonda era ng'oyo yenna akikola abatalina nsonga lwaki aba yeenyigidde mu kulamaga. Ekyo kitegeeza toli mwetegefu oba si ekyo wagenze lwakuba abalala bagenze era singa olinda ssente ez'obwereere kitegeeza ky'okola bakukaka kikake. Ono yeegatiddwako ekibinja ky'abalamazi ekisoose nga nakyo kituuse mu kifo kino okwetegekera olugendo lwabwe lwe batandika olunaku olw'enkya okuva ku ssaza lino okutuuka e Namugongo. Bano olutuuse basoose kwebaza Katonda nga bayita mu kusaba awamu n'okwegayirira era ng'oluvannyuma bakusisinkana Ssaabasumba w'essaza ly'eggulu Archbishop John Baptist Odama. Bano bakusimbula olunaku olw'enkya batandika olugendo lwabwe era nga bakutambula kilomita ezisoba mu 3 okuva eggulu okutuuka e Namugongo. BBS Terefayina yeegase ku bantu bano okutambulira awamu nabo era buli kimu ojja kuba okifuna butereevu. Onojjukira nti essaza ekkulu ery'eggulu lye likulembeddemu okulamaga kw'omwaka guno e Namugongo kw'omwaka 2019. Kati ku ntandikwa y'amawulire gano tukulaze munnaffe Anne Marie Natabi ng'ali mu misa ekulembeddemu okusimbula kw'abalamazi bano. Njagala kumegattawo kakana atubulire embeera bweri.